akatambi mbutongole katandise okusokera ddala olunaku lwali naku z'omwezi ba 28 ziri 28 mwezi ogwokuna omwaka 2025 president y'ekibiina kya National Platform baali bategese okubeerayo okulaunchinga protest vote olwaleero wabula poliisi mu kutiitira okungi n'egamba nti olukuŋŋaana erisazizaamu naye ebiseera ebisinga ekibiina ky'ebyobufuzi bwe kiba nga kiwandiike nga kiina headquarters zaakyo era nga kiina bwekitutuuza olukuŋŋaana tekyetaaga kusaba poliisi kukola lukuŋŋaana olwo kubanga ekibiina kino kiri registered kiri mu mateeka kyaddembe okuholdinga any meeting without any request for security. Lwaki ate musazaamu olukuŋŋaana olw'ekibiina ekiri registered olukuŋŋaana lwa political party kitegeeza nti automatically mmwe abantu ba poliisi ekintu kye mukola temukimanyi ate temuyiga. Mu kalulu ke tuvuddemu ake Kawempe North ak'omugenzi Honorable Seginya Muhammad kati nga kawangulwa Honorable Elias Lwimbazi Nalukoola temwayigiramu nakati mukyakola ensobi nnyingi nnyo. Lwaki ebiseera bisinga mbagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu ndowooza kangu yambekkiriza kati kankunnyonnyole. Protest vote ensi yonna ebadde egiwulira ku social media bwe maze netuuka ku mainstream media NRM yennyini under their mobilization team negenda nekola ekipande ku NRM secretariat negamba seno ku protest vote bwe kyavudde ku NRM secretariat ne kijja ku website ne social media platform za polisi ya Uganda nga bagamba bayimiriza olukuŋŋaana olubadde lugonda okulaunchinga protest vote. Kati nze mbuuza mu system wandikola ekintu okulumya omuntu n'owozika ngo yambekkiriza mmwe basajja mmwe ba Sero Bihogo and Educate Bihogo mmwe temulaba nti ne press conference yaffe ebadde less variable than what you've done to promote protest vote indirectly without knowing that you have promoted it. Police mwete mulabanga mutuyambe buyambi okuddira protest vote mugiteeka ku website za mmwe zonna ku X, ku Facebook, ku TikTok, ku Gola Moses wona ne bali tendatuuka nga mugitaddeyo free of charge. Ngati press conference just abantu bali mu press conference national platform atenga kibabadde gagenda okola naffe kitukola ku social media kati mwe kenyini police mu promoting the protest vote whereby buli security organ mu Uganda buli wa prison or military or SFC no wa UPDF amanche bayita protest vote. Do you copy that? Mbabuza nimwe mwasomerawa buli wa police, buli wa military, buli wa UPDF, buli wa SFC, aba prison na buli omukati mu nsi yonna bategedde ekintu kibayita protest vote. In fact, ne international police je tuita Interpol olwalwe confirms nti mu Uganda wali ekintu kibayita protest vote. Nga mutegedde nti mujimiriza muwandiise ekibomu kite kati mbaga nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owezeka ngo yambekkiriza. Kati press conference yaffe mugisazizaamu mwate ne mukola 5 times 5 yo kyebadde ino okukola kati ani abazanyidde ani omuzannyo why ani abazanyidde muno omuzannyo tubadde ku social media nga twogera ensonga zino tugaba kulembeze muwandike protest vote mukube posters mukole biki twadde tuliawo nga NRM yennyini ku secretariat mbuseno tu protest vote tusirika tuba tuli amawulire abokedde New Vision Ready Pepani bakuba protest vote ntuka tusirika tubadde tuliawo nga basajja ba NRM bakuba protest vote katuba tuliawo nga polisi yennyini egamba nti bayimiriza olukuŋŋaana protest vote kati ani abeera promotinze ekintu kino indirectly nga tategeera nti akipromotinze wenkugambira nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owozika ngo muyambekkiriza mwebalenge basibo ne banyaba abapoliisi omulimu gumutukoledde ogw'ettendo kuba kati polisi yonna emanyi aba military bamanyi aba UPDF bamanyi aba SFC bamanyi Interpol emanyi ensi yonna etegedde kiga kibayita protest vote nga tetusasudde wadde coin egi kitegeeza bantu mmwe simaje mwasomera public relations na buli kimuga musoma mwe bali nyo balire tukolera omulimu ogwo temujjango okufolo tuba tukola ensonga
Sell bihogo and educate bihogo ye system gye mulimu okutegeera kwa matoka kana nteze mutunda obazi muzibajja mu sente okubasomesa mubali mu balire ddala kati awutuvuddewo katugende mu maaso. Kasubira Mr. President atuuse n'abakulembeze bonna ka video mutongole katwatandise. President bwe yavayo n'ategeeza nti tugenda kukola eggaali, buli muntu akola eggaali ku kyalo, ku muluka akugombola ku district international level ne ku national level. Ekintu kino kyatisa nnyo mukulu Nyandwi Yosoferi ne mutabani we saako n'akapinja kaabwe era bali mu kutya. Kati bagenze bakola enkola eno empya gye bagenda okukola. Ladies and gentlemen, Yose mu security briefing eyali gye batuuzizza bonga bo abaaka bano mu system ya Sell Bihogo and Educate Bihogo. Bagambye nti bakkiriziganyiza bagenda creating kye tuyita military detaches at the sub-county level. Mutabani wa Museveni ne Museveni kennyini bakkiriziganyiza nti okulwanagana n'eggaali za Kyagulanyi ne protest vote bagenda kucreatinga detach oba obinja bw'amagye nga bagenda teeka enkambi ku buli gombola yonna esangibwa mu Buganda. Bakkiriziganyiza nti bagenda creatinga oba bagenda tandikawo detach z'amagye ku buli gombola esangibwa mu Buganda.